Poliisi n'amagye beezoobye n'abawagizi ba NRM nga bagumbye ku kitebe kya NUP. Nja kwebuuza abadde banoonyaawo ki, nja kubanga byonna mbikutuusaako mu maaso awo. Ate emmere babagabulidde emmere ne bagamba nti tewooma, yonna ne bagiyiya wansi. Mpola mpola byonna nja kubanga mbikutuusaako awo mu maaso awo mu bujjuvu. Ate omuwala eyasiibuuse empisa bamukubye emizibu. Byonna waneeno ku Legit TV ojja kubanga obifuna. Ate bo ebyali skin ab'Embale balayidde okumugoba ku stage na Miggo. Mpola byonna wano nja kubanga mbikutuusaako. Abaana NUP beetegese batya? Byonna tuula butuuzi kalira nywera ku Legit TV 256. Byonna nja kubanga mbikutuusaako. Akati katusooke tugendeko ku ebiri ekkololo. Abawagizi ba NRM babadde bagumbye ku kitebe kya NUP era nga bw'obalaba nga bagamba mbu baagala kwaniriza pulezidenti waabwe nga bamwanirizaawo ku kitebe kya NUP. Naye poliisi munange olunaku olwaleero ekoledde ku bantu ne bagamba tekisoboka, era bw'atyo okukakkana ng'ebasinziza amaanyi nga ebagyeewo. Ate yo munange nga womanyi eri enkola yaabwe bafumbye ne bagabula emmere buli kimu ne munange gye bigweredde ng'emmere yonna bagiyiye mbu ebadde tewooma. Katonda wange wabula Uganda oseka wokaaba obirabye byebyo. Ate ye Fulufiga yayongedde okulumya Catherine Kusaasira anti munnange ye presidential advisor kamukulageko waneeno. Aba Museveni bwe bali kujja ng'onyumye alaali yoyo Fulufiga akubye engato bagira takisini Maxado takisini Maxado bajja kiwulira eyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo. Waliwo omwana muwala eyasiibuusa empisa mbu yajemedde abakulu awo ne beekolamu omulimu ne beeteeba ekika ne bamuswanyula. Wabula biibino omwana okukanagala n'akoba ati ninze namukobye nti lekayo okumpasa wakoba baba we kigambo ekyo Mariamu wakobera aboti tibababa ayo tibanasiri batulaifu ojabe etotya ayo akobera ati musinaira muzino bati bakumpaira olwo. Laba ebyo ezo mbooko zonna bw'omwana muwala oyo yajemedde abakulu ne bakola miitingi. Bwe yakoze emiitingi mbu bwe bamulumiza mbu asiiwuusa empisa ne bayita ku bataata abato basenga embooko. Tuvuddeko eyo abantu b'Embale beewera bagamba nti Alien Skin tagezanga n'asaalimbirayo olw'okufa kw'omwana waabwe gwe bayita top dancer. Ono yafudde mu katambi ng'alumiriza mbu abaana ba Alien Skin be bamukubye, yadde nga waliwo omukwano gwe avuddeyo n'agamba nti mbate sayidi eri mbu yalumiriza mu Scorpion Shaba mbu bwe munange biri awo bo alumiriza mbu omwana oyo bamukaka bukasi okubanga ate mbu awaayira ab'okufangoni okubeera ne Scorpion Shaba. Manyi tubadde nga yalinga agendayo ewa Scope naye nga nze mutwalayo butwazi nga si ne mu kamera zaabwe nga sikiriza kunteeka mu vidiyo ze nga bali ne Scope
kati awo Sikopu we yatandikira omuyigiriza ebikonde basajja ba Sikopu awo ne batandika omuyigiriza ebikonde kiraba sajja n'alwala kati mwabasoose wakaawe nga omusajja mulwadde bubi ng'ali bubi nnyo mwamusuubiza mbu mugenda muwonya awaayiriza abasajja eri ekitali kituufu Gonza yabadde musajja wange nga nze njogera naye nze mbadde ntera n'otambula naye newookebera ku peji yange oba eyiye Scorpion Shaba mwe maaso omusajja mukoze kyamaanyi okwagala osuula Alien naye akyagaanye temujja ate nga tajja kugwa iyo omwana wetwogerera iyo omwana mugenzi era yavudde mu bulamu bw'ensi eno nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo eri ku kitebe kya NUP kyo kitokota sisaanikire era essaawa yakakati wenjogerera waliyo akasike kagenda mu maaso ke bayite pre-nomination eri pulezidenti waabwe era ng'enteekateeka zonna ziri mu giya bagamba nti bali ready olunaku lw'enkya kankutwaleyoko olabeko wangi soko njye tugenda kujja buzibu polisi awo soko vemu tambule bosi Yes, omulungi atrabanga abolaba ambulance eno wano etuse ku kitebe kya National Unity Platform era nga byonna we mubirabako muganda wange nga era omubaka omukubegwanyiza ekya Lubaga South era nga yagirese okubanga eyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuyambako mu kalulu akaddako gwe omulungi atraba akaseera kano nga bokiraba era okulaba nga enteekateeka zonna zitambula bulungi nnyo malidadi sana gwe omulungi awekumiddeko ali ku mukutu guno bweti embeera bweri wendi nga bulijjo kyambadde musomesa okubanga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso era nga etuuse okuwano ku kitebe ekya National Unity Platform okulaba nga agiwa abakulu ogikwasa abakulembeze wamu n'ogikwasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yemu era egenda okukola ku nteekateeka ez'enkya okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso ng'omulungi atraba akaseera kano yeekumiddeko nga bulijjo wendi okubanga nkuweereza kyambadde musomesa ku kamera nga bw'ogiraba awo weeri n'abasawo mwebali okulaba nga embeera buli kimu kigenda bulungi nnyo nyini malidadi sana gwe omulungi atraba akaseera kano bw'eti embeera bweri yeekumiddeko wetuli okubanga tukuweereza buli kimu omulungi atraba akaseera kano bw'eti embeera bweri enteekateeka za nkya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga agenda okubanga yeewandiisa era nga zezimu kuno ambulance ezigenda okubanga zimuwerekerako mu kugenda okubanga yeewandiisa era nga omu kubegwanyiza ekifo kya Lubaga South wali wano era ngenda kubanga mukulaga akaseera kano gomulungi atraba yeekumiddeko ali ku mutikutu guno bw'eti embeera bweri era nga ekitebe kiri kansubire nti buli kimu okiraba bulungi nnyo wano nga tuli wano ku kitebe kya National Unity Platform okulaba nga tukuweereza buli kimu gw'omulungi atraba yeekumiddeko enteekateeka za nkya nga 24 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga yeewandiisa era nga buli kimu kigenda kiri malidadi sana gw'omulungi andaba bw'eti embeera bw'ekyali wano ku kitebe kya National Unity Platform bwenyiza okubanga oyinza okuba gwenjogerako tomumanyi ngenda kuba mukulagako wano era nga ono omwami ye Mugga Adamu Swift yoyawo mu reflector jacket eyo nga bw'omulaba kansubye nti buli kimu okiraba bulungi nnyo nyini ddala gwe omulungi andaba yeekumiddeko bw'eti embeera bweri yoyawo aleesa ambulance egenda okuba nga ewerekera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukuwandiza ate era mu bigambo bye yayogedde n'agamba era egenda kubanga emuyambako mu kalulu konna yonna gy'anatalaaga eggwanga ng'ennaku z'omwezi 29 omulungi andaba akaseera kano bwe kito bwe kiri
kubanga bya bulamu abantu balina okubeera nga balamu then enteekateeka endala neziryoka nzeeyongerayo era nawe netufunye bafoot soldiers baba equipinze bulungi nnyo buli kimu kiri maridadi sana naye kankutwaleyo. People power. Our power. People power. Bassebo ne bannyabo musanyuse nnyo okubalaba mu maka gaffe gano aga White Army Poverty Eradication Uganda wano mu Kabaawo zone Mutundwe mu Lubaga South. Amannya n'eddoboozi muga Adamu Swift nga bulijjo ng'era nze CEO oba Commander in Chief owa White Army Poverty Eradication Uganda, ekitongole ekyatandikawo mu 2020 okugaba ssente zitalina magoba na musingo. Era ndabulinga nga CEO wa ekitongole kye bayita wa Pewa Medical Clinic, eddwaliro erisangibwa e Busega kumpi n'akatale akapya nga ligaba obujjanjabi obw'obwereere eri bannalubaga ne Uganda okutwaliza awamu. Mbayise okubategeeza olwaleero ennaku z'omwezi 23 ogw'omwenda 2025 nga ntongoza task force eri President waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu kulwa nomination egenda okutekinga place enkya ennaku z'omwezi 24 Lweza. Nze ng'omuntu memba wa NUP nsazeewo bwannamunigina mbeeko kyengatta ku struggle eno gye tugendamu oluvannyuma lwa President waffe okunominatinga enkya. Ndabye nga kisaanidde oluvannyuma lw'okulaba abo abantu be tugenda okuvuganya nabo nti beeteeseteese. Ne ngamba nti Pulezidenti waffe tusaanidde tumukwatireko mu lutabaalo luno. Ntandika n'okubakunga mwenna nti muveeyo mu bungi olunaku lw'enkya nga 24 tuwerekere omwagala w'abangi Lweza agenda nominatinge. Naye mu process eno ey'okuwerekera omukulembeze waffe tugezeeko tube bampisa nnyo nnyini ddala kubanga kyetulina bwe tuli ate abatwetegekedde mumanyi kye bali. So mu mbeera eyo bwe tunaaba tumaze okuva Lweza tugenda kukuŋŋaanira mu kasaawe ka Kaala Nateete. So mwebuuze lwaki Pulezidenti w'omwagala w'abangi yasazeewo okujja ewaffe Nateete. Kiri eri ffe bannalubaga okusoosowaza ensonga eno. Iddeyo ne ŋŋamba nti kinkakatako nze nga tubi MP2B 2026-2031 okubaako kyenkolawo mu lutabaalo luno. Mukimanyi bulungi nnyo nti NUP wamu ne Pulezidenti waffe emisingi gye giri ku bafoot soldiers wamu ne baghetto youth. Mukirabye engeri eggwanga lino gye li-infiltratinze ghettos zonna ne batandika okuinfluensinga abaana bano ng'ate gwe musingi. Ennaku 2 emabega Ekkololo mwakirabye General Yoweri Kaguta Museveni bwe yasazeewo okuteeka ssente over obuwumbi 10 mu ssaako z'ababoodabooda. Eyo nno nteekateeka menya misingi gya NUP olw'okuba NUP eri founded ku bavubuka. Kaakati ffe nga bamemba ba NUP tubadde tetusobola kusirika nga tulaba embeera ey'okuteeka ssente mu bavubuka baffe etambula, ssente z'omuwi w'omusolo. Mujjukire emabegako awo Pulezidenti waffe yatongoza fundraising drive. Akasente ako ak'okuteeka mu kibiina kasobole okubanga katambuza ebyokulonda.
kale n'olw'ensonga eyo mu bufunze ddala nze muga Adam Swift essaawa zino mu mbeera y'okuyozaayoza pulezidenti waffe okutuuka ku kwewandiisa kw'olunaku lw'enkya nga 24 neŋŋamba nze muga Adam Swift engeri gye ndi commander in chief wawa Army Poverty mu kkowa eryo neŋŋamba nti abajaasi ba NUP ba foot soldiers kansituke n'ettafaali oba gye bayita enkata nsobole okugibakuba. Kuba muzze mulaba nti ssente zitandise okuweebwa abavubuka getozi zonna bazinfiltratinze nga bakorruptinga mind z'abaki z'abavubuka. Bafutu soldier, I salute you all. Mwebale kola mulimo. Mwebale kubeererawo president mu kaseera ak'okusoomoozebwa ng'abamu ku ffe oba ng'abamu ku mmwe babagula ne wallahi ne muyimirirawo ne mugamba tujja kufa n'omuki n'omusajja. Kale n'olw'ensonga eyo nsinzidde wano nga mbagamba nti nga bwe tuyina wazalendo sako ey'amagye ga UPDF, lwaki bafuutu soldiers baffe tetubagulirawo sako? So munzikirize nga seetumiikiriza engeri gye ndi memba wa NUP kinkakatako okukola ekyo ekikoze eki ekisaanidde. Ntuukiriza nga neetonda eri pulezidenti wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert nti kino kyenkoze sikikoze mu bumenyi bw'amateeka Mr. President, naye ndabye nga kisaanidde nga memba wa NUP ate nga nange ndi ghetto youth nti nsinziire wano ntandikewo sako y'abafuutu soldiers. Mu kkowa eryo nga pulezidenti waffe alaga eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda tulina okuzzaamu bafuutu soldiers amaanyi ddala. Bafuutu soldiers bano bamanye nti bagenda mu lutabaalo naye nga bali sure nti singa byonooneka ajja kubaako bw'ajja okugenda mu ssako y'abafuutu soldiers ajjemu kajjamu kasobole okumuyamba. Nsinziira wano nga nkubiriza babaka bannange mwenna ba incumbents abaliyo ne batubizi. Incumbent wange Honorable Mukasa Aloysius, Honorable Ryan, fenga bannalubaga nze nkulembeddemu okugulawo ssaka eno. Nti oluvannyuma lwa pulezidenti okusalawo n'agamba nti nzija lubaga, nange oba naffe tusinzire wano tumuwe ekirabo. Era wano wensinzidde nga ntandikawo ssako y'abafuutu soldiers nammwe abalala mwenna okutwaliza wamu mu Uganda yonna. Olunaku olwaleero nga tutongoza ssako eno mutandike okutwala akasente ne bwe kaba katono nnyo mu nsawo y'abafuutu soldiers bano. Nabo bambi basobole okuba nga banywevu nti singa emberebezeegwa omukyala abaana banadduka ku lw'erinnya lya fuutu soldier oyo aregisterinze ne ssako eno abeeko kaakola ki kaafuna.
kuba nsobodde okuinteractinga ne ba foot soldiers bangi ne bagamba bannange tetulina bwe tutandikira. Nze gwe mulaba wano ndi mwana mulekwa nazaalibwa mu National Unity Platform omwezi ogwokuna. Kitange ye Kyagulanyi naye ne nsangayo abaana baayo omuli Mukasa Honorable, omuli Honorable Nasolo, omuli Rwine. Ndi mwana mulekwa naye omwana ensonga eri baana banne ba foot soldiers. Munzikirize wakati mu kwetonda bwe mba nga nsobeza Mr. President nkusaba onsonyiwe olw'okwetumiikiriza ntandike essaka eno. Kibi nnyo Mr. President nkusabira wagule obukulembeze bwa National Unity Platform mbasaba mu nsonyiwe bwe baneetumiikiriza nekiri ku mutima gwange. Munzikirize nkwate mu nsawo. Nja kusaba management ya National Unity Platform eyiye erinnya lya ssako eno tuyamba abaana bano bali bubi. Mbateereddemu mu nsawo yaabwe emiliyoni 10. Webale kubanga wekomide ku Legit TV 256 ate weerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.